Paalamenti ya Ssaabasajja Kabaka ekongobagidde omukadde Hajjati Nkalubo ono nga yabadde maama w'Oweekitiibwa Mariam Manyaja Nkalubo Nassejje, Minisita wa Bulungibwansi n'enkulaakulana y'abantu ba Kabaka yafudde ekiro ekikeesezza olwaleero Katikkiro Charles Peter Mayiga n'omumyuka owookubiri Oweekitiibwa Robert Waggwa be bakulembeddemu baminisita abaliko n'abaawummula abakungu okuva mu Bwakabaka bwa Buganda n'abaweereza okuva embuga mu kuziika okubadde mu disitulikiti y'e Mityana ku kyalo Naama mu ssaza lya Ssaabasajja Kabaka ery'Essingo. Obubaka bwa Ssaabasajja Kabaka buweereddwayo Katikkiro Charles Peter Mayiga mwatenderereza nnyo Omugenzi olw'okukuza obulungi abaana. Akusaasidde nnyabo ne baganda bo bonna ne bannyoko era amwebazizza okukuza abaana be nga ggwe omu ku bo n'osobola okuweereza Obwakabaka n'okwagala okumala ebbanga lino lyonna. Abasaasidde nnyo era abakwasizza Allah abagumye ne maama amuwummuze mirembe. Ku lulwe Katikkiro atenderezza nnyo Omugenzi Hajjati Nkalubo olw'okukuza abaana abalina obuntubulamu wamu n'obuvunaanyizibwa obw'enjawulo. Kiraga obukulu bw'enkuza y'abaana mu ab'omulembe guno bangi. Ennaku zino bwe baba bakuza abaana abantu basoosa ssente. Nkolerera abaana bange nkola ntya ne babakola n'ekyejo kyonna oba bya bugagga kubanga abantu twajjamu bino ebintu ebirabwako ensimbi ebyobugagga Sheikh byabadde ayogerako. So ensigo enkulu eyeetaagwa mu kukuza abaana kubayigiriza kuba bavunaanyizibwa, kuba banyiikivu, kuwa bantu kitiibwa, kubeera beesimbu, kubeera beerufu. Bw'eba y'ensigo eyo gy'otadde mu mwana ojja kufuna ba Mariam Nassejje abawera. Era ekyo kye kitusobozesa okukola n'abantu be tutaazaalibwa nabo. Abantu batera obbagamba ogenzeeyo emmengo bawaggwa tojja basobola. Basajja babazaaleeyo kyaggwe abantu bonna be tunaakola nabo tunaakulira mu nju emu. Bw'atyo yeebazizza Oweekitiibwa Mariam Manyaja Nkalubo ne banne olw'okujjanjaba nnyaabwe awatali kwekaanya. Obubaka bwonna okuva mu bantu ab'enjawulo abeetabye ku mukolo guno bubadde bwakutendereza Oweekitiibwa Mariam Manyaja Nkalubo Nassejje olw'okuba ekifaananyi ekirungi ekya mukadde waabwe okubadde Sheikh Muhammad Lunaanoba ab'eŋŋanda n'abantu abalala. Buli lwe mubeera nga mumulwisizza ate awulira bubi kubanga agendera Mukama Katonda we nga ggwe senga obadde bakugamba nti weegendako ewa Katikkiro naga nti ogira oleka togenda owulira otya. N'olwekyo tetwagala ate oli tufuuke ekijinji eri ekyokugenda kwe eri Mukama we Katonda. Waliwo emmoto embi gye mugize muganya okuganda ku baana bammwe nga mugamba baana ba Museveni ayina babe. Teekateeka abaana bo buli mbuzi kuki abaana muleke okubazannyisa mu butasoma bo bategese ekyabwe ekinywedde. Wano abaana ewaffe omuzannyo abaana ebeediima baba baakavaayo n'abasomesa ne beediima. Bwe bamala okwediima ne tuwaayo ssente ne bamuwa diguli n'osala embuzi oba ente eyo. Buli gy'atewala ebiwandiiko nga tasoma abadde mu ebyo ateekwa buteekwa ku ggwanga nga tatuwa omusajja bendu awa abatasoma. Mu kwogera kwe Oweekitiibwa Mariam Nkalubo Nassejje Mayanja agamba nti nnyabwe tabakotoggedde mu buli kimu ng'abaana baakuzizza. N'alinnya bbaasi namugamba gwe muka Nkalubo olaga nti ngenda waffe Naama olina ssente? Nina 50 ezo ssente nga tayagala kutoola ku ki. Namugeza ssente tezikutuusa Naama naga wezikoma wenja okkuleka. Maama bamusuula myanzi naye ng'alina essente mmeka n'ajja ng'atambula n'atuuka ano. Yakeera enkya taata n'ajja n'amugamba ssente oziraba? Omwana agenda akole ki? Asome. Omwana oyo ali awo. Omugenzi Hajjati Nkalubo afiiridde ku myaka 89. Mark Jackson Kasule, BBS Terefayina, Ageesigika. Katikkiro wa Buganda